Alia. Wano wenyini abaana bali ready bawe. Buli kimu kiri ready. Ennaku z'omwezi nga 25 luno olw'omukaaga. Tuli wano mu kisaawe ku place ground ye Ayisizza Ziza Bafana Akyekooze Ayisizza. See the beauty? Ziza Bafana Akyekooze kintu ekitabanga we Uganda wano bigenda kubeera wano abaana baabo mubalaba ate ng'ebyo byonna tutoddeko obutozi okuyingira omutwalo gumu emitwalo 3 VIP table ya mitwalo 5 VIP table ya miliyoni emu guys Saturday mbeera proud nnyo wempuli ate alina kyagenda okukola era mbayita mwenna musobole okukola ki okubeerawo. Buli generation ebeera n'empologoma zaayo. Kati mu dansolo Bafana y'empologoma y'omulembe guki ennyimba zaakola ki sizitegeera nze bigambo biri awo biringa 15
naye ate nga binnyumira same time. Neebaza nnyo atwala ekitundu mukulu Jacob Mutuuze okulaba nga abantu bonna ab'ekitundu bagenda kujja. Nze sibeera nnyo mu bivvulu naye nsanyuka nnyo nga ndabye abaana abato nga bakola ki, basanyuka mu ddembe nga sirya ffujjo. Era nze Bafana akugamba wewampise nasanyuse nnyo. Kwanza abaana abato omukadde gwe bamanyi, muve ku bali abakadde abalala. Ono gwe ojjajjawo ne waba yafa twala oli awo naba esco ndi jjajja waabwe okitegeera. So n'olw'ensonga eyo nze sibeera mu bivvulu, nsanyuse nnyo okulaba nti Bafana agenda kukola ekintu ekyenjawulo bwe kiti. Nga nze Ichuli pulezidenti wa mitimbagano ngenda kugulayo tiketi za mitwalo 20 abantu bagende bayingire basanyuke olunaku. Neyanziza nnyo neyanzeege. Omusajja ono yajja mu studio omulundi gwa gwasokera ddala omunaba n'afukamira ku mavivi ge ng'alina ka CD Baideni walina olukimba bayita abakyala batulugunya. Nange ajjako nyamba onkubira oluyimba luno nange mbeereko waakabi nkusuubiza sijja kukyuka nja kubeererawo mba ndi awo. Bafuna n'afuna munne gwe bayita yiya moze n'akomawo ndeese mukyali wange ono alina omukasente ate tufunye omugagga nyambaako. Bafana ye muntu gwe ndudde mu kuyimba naye nga takyuka. Ate Bafana ye muntu ajjukira abantu. Nanoonya abantu ku kampeyini abanyimbirako ku bwereere. Bafana y'omu ku bo. Ne tusiba ku musanano nga tutambula tunoonya akalulu n'ambeererawo. Bafana ku bivulu byange annyimbira bwereere simusasoladde n'ekikumi. Kitegeeza ki nti omukwano gwa Bafana guli rio. Bannayuganda tuyige okuappreciatinga abantu abalina omutima guli rio, abaagala ensi yaabwe, abaagala okukulaakulanya ensi yaabwe. Nigeria etuleseeko lwa kintu kimu kyokka, balina solida. Omuntu omu Nigeria ayagala nnyo mu Nigeria munne. Naffe bannayuganda tuyige okusiga ensigo mu baana baffe abaawano. Omunigeria abaana n'oluyimba lumu najja mu Uganda n'afuna milioni zimu ne bamusasula emitwalo gya dola nga 5 oba 10 n'effe waffe akisaginze mutwalo gumu. So mbasaba tubeerero Bafana ng'ennaku z'omwezi 28 n'29 mukisanti tukitandikidde wano n'olw'ensonga eyo bintu bingi bye mugenda okulaba kubanga mulimu danso mulimu tugenda kwolesa mu kalicha bingi bye mugenda okulaba ekyamazima ate eno jasi ntandikwa Bafana zino ennaku z'omwezi bweziti ezo zize yazeevuga olw'okuba nti nno Bafana alina sitayiro nti ye yanjawulo kyobola nti ne bwagamba nti bana abalala bayimbe naye era tewali ayinza kujjawo n'akola ki n'amukyalenjinga. So ye yennyini yeyeekyalenjinga. So n'olw'ensonga eyo twasazeewo tubakolera ekintu kye bayita Ziza Bafana Akyekooze. Ekyamazima mu nteekateeka yaffe yonna twagala ebeere yanjawulo nga bwe tutegese era musuubire ebyenjawulo bingi. Bino tebyefaananyiza ku bira ebyali bibaddewo. Kino kisoose wano e Kajjansi era bwe tuva e Kajjansi tugende Nabweru n'ab'e Nabweru batulindidde n'amaanyi mangi. Tetugenda kusuula kuba abawagizi baffe bangi babeera batubanja. So kino tusaba mujje mutuwagire ate mutuwongere amaanyi okukikuuma ebbanga lyonna. Basebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga 28 wano wennyini we tuli. Nze abaana b'e Kajjansi ngenda kulondamu abaana 10 mbasasulire abaana 10 abasooka ku mulyango ku ssaawa emu nze ngenda obbasasulira. Namagalo yayimba saagala ntalo. Ago masasi yesigino yaffe eraga nti nno tuli mu kifo kino oba tuli ewantu we tuba tuli ffe tuli magye. Amagye kitegeeza eyo nkuba kiki banange amagye kitegeeza nawe woli tekitegeeza kuba nti byambala kiri ekiganduula oba kamafulagi amagye zegambala okubeera amagye. Oli magye olwekyo kyokola okikola n'owangula oba n'obako omuntu akulabirako ng'okikola n'akikola oba magye. Mbagala nnyo banyabo ne basebo mwebale kujja mwebale kukkiriza tuteeke ekintu kyaffe kino ku kyalo kyaffe kino. Buli wentunulya ndaba kyali wange ekyalo kino kyonna mwana kijjuddeko bakyali bange. Ekyalo kino nakisengako
mu ngeri eki empola mpola naye ne maliriza nga era still nga mukimanyi nti bwe tutuuka ku kyalo waliwo abakulu ababeera ku byalo abasooka okumanya nti waliwo ate abalala abavubuka abali ku kyalo kino so abakulu abo tetujja bamenya mannya naye bagezako tulemesa okubeera ku kyalo kino naye era twabasinga tusobola okusigala nga tubeera ku kyalo kino tubaagala nnyo abantu b'ekajjansi n'ebitundu ebiriranyeewo mwebale kukkiriza tutegeke ekintu kyaffe wano ekajjansi era twagala bayita mwenna gye muli buli ali wano agambe munne nti tulina ekyenjawulo ekiri ku kyalo kyaffe ekigenda okuba ekyamanyi kyetugenda okufunamu nga tuyiga nga tulaba nga tetuba lifted ekintu kyaffe kino ekya conference eno kyabadde kyakubeerawo yesterday ne tukisani kibeerawo leero era mikwano gyaffe abayimbi bangi babadde balina okubeera wano babadde bamanya lunaku lwa jjo yesterday ne tulukyusa nga waliwo ebintu byabadde bigenda mu maaso mu ggwanga naye nga babadde balina okuba wano okwongera okukakasa abantu b'ekajjansi nti tugenda kubeera wano tutandike ekintu kino ekya music together nga tuli wamu ne baganda bange so balina okujja era bagenda kubaawo era mbebaza okuba nga bamperekeddeko Martha ye asazeewo n'agamba nedda kambireko enzije bw'ategedde nti lwaleero njagala kwebaza okuva ku management etegese ekintu kino management yange enfaako okubanga nyimbira abantu bange ne management eya madam Josh Events abasazeewo tukwatagane tutegeke ekintu kino nenebaza abantu abafudde ennyo nina abantu bangi nnyo wano abanfaako okulaba nga mbaako byenkola ne bituukirira abapresenters abali wano mikwano gyange nnyo era mbebaza kubanga muzze wano musobole okunyamba ekintu kyange kituuke ku bantu oba ekintu kyaffe kino kituuke ku bantu era abantu bakowoola nnyo nnyo bannyabo ne bassebo mujje mujjumbire ekintu kyaffe mutuwagire nga naffe bwe tusalawo okuwagira ebintu ebirala byonna mu bantu abazze wano waliwo abantu bangi nnyo 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 ebintu bingi tetugenda byogera naye nja kusigala nga neebaza n'okubayita n'okukakasa nti nze ebintu byengenda okukola nze Kasendo Richard Ziza Bafana nti ebintu byengenda okukola wano ku lunaku lwa 28 waliwo bantu bangi tebabirabangako bisukka ssente zetugenda osasula naye olw'okuba nti tutrayinga mu mbeera gye tulimu eya January ono okuba nga tubaako kye tutuukiriza mu mbeera nti abantu balina bye beetegekera bingi ng'obulamu bwe buli naye era tekitugaana kujja kulaba kintu kyanjawulo kuba mu nsi tuliwo okuyiga nakufunamu mu ebyo bye tutamanyi Uncle Ichuli wabale muganda nga okukkiriza essimu yange n'ojja wano big up on yourself brother ono mulangira ndoza piki zaffe zizze tulinawo ka segimenti kaffe ak'okugaba pikipiki mu kivulu kino tugenda suula ekisumuzo kyaffe wano mu kisaawe nga twagala omuntu anasooka okukirunda piki zaffe ezo bazireseko wano tugenda suula ekisaawe wano mu kisaawe ekisumuluzo abantu bajje anakinoonya nakifuna yagenda okujja tugamba nti nafunye ekisumuzo kya pikipiki mu kisaawe wano omukulu suuna ono entegeka ezo n'azitegeka ne kampani emu agenda gitubuulira sebo omukulu Jacob oli mubaka ate oli muganda wange era be bavubuka abafuddeyo okulaba nga abavubuka bayingira mu kintu kino aba people power mukimanyisibwe guli Martha sanyusa okulaba mukwano nsaba kusitulako mu bbanga wano nze nsitula nnyo abakyala mu bbanga naye sigenda kusitula mu bbanga ngenda kukuyimiriza ku bigere mumukubireko mbuga